kenda mu mwenda kenda mu bbiri omwana w'omulenzi afune tubisigaze tubalaga bingi abantu tubalebedde ki tumale okugenda tumale okufuna abalala bamale okujja babuulira ensonga endala kakati akawunga kamazima maizi binasi kaliko tendera y'ebinyaanya teri kukola ki mukatwale mukalimu eyagale akawunga olye mutegeka amataala teri kukola ki wewale kuwagiraho big concentrate ekirundo ekigeze embisi twagalayo abalunzi basatu bokka befunire ku mmere yawo ng'oli mulunzi abalunzi basatu b'olonda befunire ku mmere yahogo kilo 12 zitabula kilo 10 noteeka mu kilo 2 teeka zibalenga abatuuze balaba mwere nazo mumwenda abazina bamuze ezo zetumwamba omwina tukijje ku mwoyo najja wamasente zino ziri emitwalo 3 ndikubeeremu naye tuziwadde naye olwokuba tuliwo oli muntu mukulu ate batukwasa ffwe omanyi wanyi kitegeeza bino ebintu bikola bitubeeramu olwawe teri kukola ki mukama bawa olugendo olulungi kale kakati nga tugende wanambeemu lijja ebbage okubirawa mubira maddu ewaka Kajumiro okubira maddu ku disiki omwobayo omukirabu nakirabu ne disiki ekirabo twabadde ku CBS kwaba kubakubiyemu batwakubiyemu saakubiyemu naye wakitokyo kiri ize wakitokyo kiri ize annomyemu kubanga nabadde njagala naye nga ate lwasoose kuba kalulu ansudde jawobira ddala muluga okola otya yeega ataaba abanwawo sokutukabira mubalira wetulabe okuba bulungi omulanga eri yabadde excitement kakati leeta sokolete laputopu eyo kati laputopu eno ogiraba naye ogiraba yanjawulo kuziri kakati ziri zibadde entono naye ngaera z'amaanyi naye eno ezisinga obunene n'amaanyi okitegedde laputopu eno bw'onoolanga omanyi bwekola byekola ojja giwangaaza ate kukolera essente ez'akabi kubanga mpya byonna ebintu byetubaala obeera bipya kati ekubanja gikwata bulungi onoogikwata obubi neweeba mpya efa kale gikwate bulungi tokaaba oba tugijeko ebintu olabeko tusumulule kyagala gituusa kanga ekyali mu kanankani kakati sokoyiddeko leeta eri control endala adabe eno leeta eno kakati eno ogiraba ogiraba eno febiri nambono nagitunira gisitusa mukono gumu ezituuba ogiraba eno manyi mumwe mulimu ababimanyi mutegera ano sente zalimu banooka zimumubba bweti bweri zirayiganya okitegedde kitegeeza oteekayo mubazi ezi enyimba ezi n'okwana abakyala kale akati naye gigatte ku bisula ekigo awo nooka wayinza okuba ayingira ennyina okaawo kubanga kanakoka akamulage kano kokaka kulaba atalina mugaso kubanga mu bye tumuwadde kano tekaliiko naye mu kitundu owuwa twala wamu ebintu bibaveeko bano kati kano ofusuka obimanyi nekano sikangu mu kitundu kakati eno sola natulaga tugikuwesewo eva mu kampuni ya light forever sola wagala odede naye oba oyina tolina nakagwe
naye wano tokwata obulungi era ne wano olaba ebigambo byetulimu wano kati olina gwasa naye muyita gyakuyambeko kakati lino eddagala ly'amannyo baliyita all the toothpaste likolebwa kampuni yaffe eya Moviti yajja bamugyemu azirese saba kano akasawo kino bakiyita batya kampuni ya Hobo kampuni yatandika ne Streamlife Avenue. Actually, Streamlife Avenue twatwaka kitandika 2021 ogwokusatu Hobo najja mu gw'omukaaga ne tumutandikako from zero. Olwaleero abantu abasinga bagagawanirwa kirungo kino si weewaawo era abalunzi wano abazirunda amanyi mukimanyi gamba bamanyi nti Hobo kano akasawo jajja naye kamuwadde wano sente z'obeekasiza jajja ziba nnyingi etabulire embizi zirye zeyagale embizi yeyagale embizi enyirire embizi erinyire embizi ezaale siwewaawo tali kukola ki aziira wanje embizi eyagale yajjajja eyakuza omwana n'amukkiriza akubana disiko yajja mumukwatireko jajja yazaala tamala gasulasula bintu okyo kakati jajja mbadde nsaba kati ebyo Streamlife Avenue ekolako bino yavudde mu kampuni bagiyita Light Forever Solar bakuwa ekitangala ekyolubeerano ye Light Forever noweyagala eni zino computers ziba kugitira mu computers mu kibuga e Kampala ku kizimbe bakiyita Kabaka Kitu House. Badde nsaba engeri gy'okutta ekyokubiri era mpulira ebyo tebimala okitegedde. Badde nsaba ngende nayambisa akakiiko akampeebwa bwa ssemateeka wa Streamlife Avenue nkwate mu ggwanika lyayo zikamulera emitwalo anga bimusimbe fabuleeta ennankani eggwanika eryo keberayo emitwalo 3 ogiwereza omwana agireeti ekyo si kituufu kebera emitwalo 3 omwana agisanze wano omwana agisanze wano siwewaawo ebankolambi nakati era ekirala yajja bamuweyo akayimba ki akaki ojjajja balina akayimba kebamwagali yajja bamuweyo akayimba ki sobaleke lwaki bamuwakiringa nanene ng'eri wamu lwaki bamala kamenyamu lwaki tebamuwulibala sebata omuwatuganyesa enkombi eyamba era mubira luyimba ki otanabakola ki mukikumireko engalo ekyo kyayogedde kakati oba kuluno nkuwa laputopu iye kamuwa laputopu kati laputopu zino eno laputopu mapusi nene mu saizi naye eri magida kakati eta laputopu endala waliwo laputopu endala ngenda kuwa laputopu wekenyini olondeko waluleta kali akalala leta akokusatu nedda waliwo akalala bwe kati waliwo akalaga enjagala kati waliwo eno soga okwatamuku kwata kano waliwo neeno zikuwa zombi zikwatemu nobyansi byabuleka ate eziraba ezo zombiro ndakamo gyotwala naye engeri gyokutta ekyokubiri ngenda kuweerako n'ebintu ebirala bampulira tekimala si wewaawo ati kyengenda okukola ngenda kweyambisa wani njebali bali bata kati kakati njagala yajjaliwa omanyi nomwana abeera nejjajjawe nabaddeko nabekiro twabadde businesi mwabaddeko yabadde nejjajjawe nejjajjawe eraga mafemi
yajjawo yagambye alina omukutu gwa tikito yajja jangu Yajja ali ku yajja jangu yajja ali mu tikitoko yajja alina yajja akola bikyali akozesa mannya ki tumufolowuyi yajja omwagaza eki yajja wakozesa mannya ki butiki yajja n'obulimba yajja wonase kakati kati yeye yeye kati kati engeri n'omuzukulu agafu eyo abange n'ebivubuka mmwe wamu agafu eyo alife gyevuliro naffe enyagala egirago alibati omuzukulu ali atya omuzukulu akubye ekirungo namwe mwebale nnyo omukisa ogwo taata mubyana mumwagala kubba jajja mwagala kubba jajja akuli jajja badde nsaba muzukulu ono sobola babiraavu laputopu zino biri otwalako eruwa enzirugavu kati giteekemu yamaki ono yawangudde ate ono n'amabiri emugambye ate ono n'amanya ate oli n'amasatu yenna mumugambye si olwalo kale ono n'amanya esatu ono esatu jangukolobya ono amasatu ono en'amanya kale jangu lwalamuseekutuulire okwata omuzindaalo mwebale kumpagira paka okutuuka ku fainolo nampise DJ site pro okuva e Kalungu ab'ekyamulirwa oye oluddako tomanya tujja kutuukira ddala wali eri wennyini tweyanzege kale tweyanziza ono enamba satu nawe ojjanga balamuseeko bwate maamabi endongo egire nakali n'obulamusakukaale ate tokaabira wano bagambye okaabakaaba akaaba ono kino kyekikaaba kitukaabiramu enkaaba yali omugyagadde ikaaba mu ngaakabisi kyokubalamuseeko omuntu tannakaaba bannange mwenna mbalamusizza mwebale kumpagira ebyo ebivuddeyo fube kiryabeeka nze ndijja ebbowu okuva ekyotera enavuli nenzijja wano okuvuganya neyanziza abaana ba maama ekyo nsobodde olanja kudda ate mpangule obuwanguzi amiina mama bankuumire jangu maama wange oliyotya olikiriya yoyo abadde namameka namabiri abagamba nti abadde namabiri muliwa ekisaawe kyonna alamuseeko tuwulireko ne bwoyogera tobedesi wanti ono wakubiri aliwo namabiri ono alamuseeko tuwulire musibye mutya bafanisi bange mwebale kumpagira okutuuka wano mukama abaddizeewo ndowooza omwaka ogutanda kwata kisooka I love the confidence. Alina okukakasa kwa lunaku lwonna kitegeeza tugenda kumwaya nekuperatisa mubiti yeyagale omukaabi wa kuno ekikaabi kikaaba wekikuba endongo ekimala kuba endongo kiraba nakisina nga kikaabawo nakina kati bwe bakwetani mukuba waffe okwatira omuzindaalo manya abantu tabagezera Lawrence eridde Kajumiro Gomba bwenasooka
actually zesuuliriza leediyo ati senga yandeetera essimu ey'ono nagamba lwaki tegenda kati bwe nakuba essimu yaŋŋamba ono yensonga lwaki ebimu neewunya bwewe yaŋŋamba namubuuza biki bye wawangula eyo amubuuza gwe towuliriza mubeerako tujjangayo ne mugamba nedda oli mupya olowooza ku byokuwangula zaisigwa kiŋŋamba yaŋŋamba abapya wano tebawangula kati buli kimu ndaba ngwamu kigwe essanyu linzi angi kyekiba kikaaba kisebo ebitiibwa bikikuddeko bobwi kibanga abayagala balina okwagala bali byagala baana balabika nokubyagala obadde tobyagala agalasi kigenda kinatera tukaaba agandi tukola batuti tusooke tufune twabaninga omuwanguzi namba 4 amanya koziyalwa muba tujjukiza yono ye namba 4 musooka mulete ku bintu ebyo tulabe olokwerowooza tulabe nangalisobotena ebintu nebyo mubisembeze tulabe ebinangaleta owaayo ekinene naye nambanya bwomuwa ekinene olwo bonna abati balwanire ekwata kyakuna lindakondabe sokoleke kati namba 4 andabwirwe kati otuuka n'ogwa mu nnyanja y'ebirowoozo nogankulentya nakati sokokwatowa lwaki tolina n'akavidiyo kafunirawo okamaze akalamirizzaawo yaye muyaye nakati sokokwataawo kati kwata muno mulimu laputopu zino zitugenda kwawalwaliro zino sizikuwadde byombi yagadde olondeko kimu ku bino ebintu omunafu nga bamuwagabe ati mulukubira engala atutteko kino okitegedde kwalikozi bampise DJ Site Pro kalungu kyamuliibwa DJ Site Pro okasuka akacupa bogwawaki ebakubagwa akacupa vaayo abalonzi tebakyalaba kale kati oti okwata ekintu kyaffe namba 3 aliwa namba 3 uno akati namba 3 we awatali kuwanaanya ngenda kukwatira ere nakali eno nyerere eno ngikuwadde nebonowulira nga nzizeewo ojja kuba nze kubba birala si kino kifuuse kikyo obadde kiina nenga kifu obadde kiina nenga kifu obadde kino kyenyini kati zikitukawa kitegeeza omutindo gulinnye mutindo gulinnya ab'ebbaana mwenna mwe bali kujja kyotera ababudde ekyotera muliwa kale oba tulabira mbuze obadde obera ekifaananyi nawe nikuba bino byasi byakuleka sandabula tunaddaku olwo ate nabadde agenda kubamu bali agenda anyiga amapeesa abanamuwulira akati kino ekintu kino kyoku kino ekibeesi tofaayo kati bino manyi omanyi kyebikola actually lindako okuno otwalako kimu ziri bbiri katwaleko emu kati eno yeyaako esigale kati oti obatulabira ngaotuuse genda ekyotera Stream Live Avenue 120% production tugenda okwakumeka wakubiri namba 2 olwokubiri akati olwokubiri yaliwa omwaka oguwedde tuwakwata kyakubiri era ali wakubiri omwaka oguwedde kitegeeza olina okugenda oyongera okukola etiizi kyekisinga okuzunga okukwasa ekyokubiri wamanyi wadde si kyoyagala wandagala kyakubiri anti kyekikwasiza ekyokubiri kyekikujja ku mulamwa nekikutiisa n'otya atidde amumye ate nga mumulonda sekonenego yabadde wakusatu yabadde wakubiri yabadde alina okuwokubiri era kirakutte
kiki ekikulemeseza okufuna ekisooka naye namwene temaki mwagala Nebeseza okusoka kumbadde sigobolola kadde sigoberera byomunyenyi noyimba kyolusinza okusumbuwa kadde ntokamugolo ey'omwana ekeera tetamwonyiize obadaawo ogenza okulira nga bikulagana ne bikutabukakaawo iye so noli wawangula ki kati sibulako bwotaalwamanga agako siteegi agamologa nti omunigidi ddala kwaliriye tubabulire kiddako bweyanze ne bweyanze galoma aloma musiki amperekereko muwala wange amperekereko muwala wange babamunaye kale omwana muwala wange komawo amperekereko muwala wange komawo tofaayo kale mwebale kujja kyekikulu byonna siwewaawo munasulawaalo munasulaalo maze musiibudde nafe nitaze musiibudde mubaano ku bacanga balunabba asomaga essaawa ezi siwewaawo mutandikire kuki bakazi ababijja ziwedde mufunya awangula ani awangudde kakoza butusaasire awala kange era ono abasezala lwange oleeka wala ozijamu mangu aye munange omwana odda ku muwala ekyotalya ekyotalya ekikwasi onaba mulungi alaba mulungi omu omwana omwana nomuyita Roma Music mumuyimbi munnauganda twasazewo ne tugamba katukole endongo eno ndongo y'ebinyaanya siwewaawo oluyimba olwo tuluteekedde wano dukuma maasa wena malezi lumumanyi tugenda kulutandika olunaku olwekyo tuluzanya ku rediyo zizonna ne bapresenters bonna betukolagana nabo namwe ku mitimbagano mugende mulunonyeeko n'oluli wali baliyita omunigidi tuwalaga anafaananyi ako tubalabeko omutikete bwogwawo bima aloma olina ebinnya omugidi soka balamuseeko anange mukyebale mwebale kutya anesimye okuba wano twanensolumba olutwagala emutera wano olwaleero obale tukibagambangako balina temukimanyi siwewalwo njagala mulwaniriza ng'ennyimba zonna ezaffe endala mubadde muzaaliriza ekisooka ffe tuli bayimbi naye tumanyi okukola ki ate tuyimba ku lw'omukwano namwe gwe mutulaba tuba twagala mubereko emasimu gammwe nga mwe tuli tuyimba siwewa